Yes, abakatwegattako bali ku the updates online page. Nyongero bategeeza nti Road Mayor Elias Lukwago amaze okubeera nga atuuka. Road Mayor Elias Lukwago amaze okubeera nga atuuka. Kasita okusigazaayo obudde bwonna bw'obusigazaayo kubanga obudde okukwata bano bakwata essaawa kubanga ekisibira ate ina okuleetayo ode kutaddeyo kati waba nga tewaliwo ode eteekayo musibe aba aliyo so court order ebadde basiba eweddeko olwaleero mu lufuutifuuti gamba nti eri expired bwebanga eri expired essaawa yonna oba ziri 5 za kiro oba 6 gwa kiro baba bayimukwalira. Lord Mayor, tulina assurance ki ku mulundi guno nti ebyaliwo luli tebigenda kuddamu? Obweraliikirivu bweweebuli kuba mbadde mpeta wano nsanze paatro ziringa 5 zonna zipaakirizawo bangi bavuddeko abali mu leeya n'abali mu byambalo abaserikale n'abapoliisi bangi situmanyi kiki bayagala situmanyi oba bagenda kuddamu bye baakola ku mulundi guno situmanyi oba bazze kutuwa buduumi tulinde ekinaddinda ffe tulina court order yaffe tetwagala okulaba nti tuleeta omulamuzi abiri abaprisoners tekiteekeko. We experienced some delays in processing the paperwork after the ruling because initially the ruling was really regarded as a right and it was some time the judge and signed, and eventually when we are done with the process we set off. We moved after the judge had issued the release order, issued the bail forms and had signed the ruling. Unfortunately, as we are proceeding to Kampala to come with the court order here, it transpired that there was some communication between those people who were in Masaka and the prisons, and they discovered that there was some slight mistake on the papers in terms of the years that were indicated on the order, which necessitated rectification of the same. So we had to agree on some people to go back to Masaka to have that worked out and then agree the documents, and that is going to cause another delay. But we are ready to wait until such a time when the process will be concluded. So we expect this team to be here. It's now 7 p.m. Should be shortly after 9. Isn't there any timeline for the prisoners to release Nne? An order of court is operational 24/7 unless it says so. And for one to be remanded, there must be an order from court. So inmates are remanded on orders of court and they are time bound. So that order which remanded them to Kigo has since expired and we have now a release order. So it will be illegal for the authorities here to continue keeping them in detention on an expired order. So whatever time it comes, it doesn't matter. It's immaterial whether it comes at midnight or 2 a.m. The court order has to be respected all the time, 24/7. So a court order is a court order. So we are coming with it. Hopefully they will respect it. Are you having any fears for rearrest? Yes, because I've seen deployment here, which is not normal. I mean, there are a number of patrols, over 5 patrols, which I've seen here around the corner there, with so many policemen and soldiers, those in uniform and in plain clothes, and definitely they have caused the scene, which sends fears, I mean worries as to what is going to happen next. And it will not be unprecedented because it has happened here before. It was a similar situation a couple of months ago, shortly after their arrest initially in 2021. We got release orders, we got bail, came here, and what transpired is well known here.
So we hope it will not be the real occurrence of the same, but we have those worries considering the heavy deployment we have seen at Kenya. Bakatwegattako owekitiibwa ennyo Road Mayor wa Kampala Lye Lukwago amaze okubeera ng'atuuka era atunyonyodde bulungi nnyo nti kijja kuba kimenya mateeka kooti okuwa ekiragiro kyayo ekyokuta ababaka babiri Nne Allan Ssewanyana ne Nne Ssegirinya ate bo ab'ebyokwerinda ne bakiziimuula. Ezo emmotoka z'olaba we zigenda ze zimu eziwerekedde ku Road Mayor Lye Lukwago. Atukakasizza nti ababaka bano bagenda kubatuwa awatali kusika muguwa konna olw'ensonga ssemateeka akirambika bulungi nti buli kooti lwewandiika court order nga esaba omusibe ateebwe kitegeeza nti ebbanga ly'omusibe lyabeera asibiddwa libeera likomyawo. So njagala okubategeeza nti tuli wano era nga awo olaba emmotoka ya Road Mayor Lye Lukwago erimiridde era nga abasirikale ba wano bali mu kubeera nga bajaaza ate amale akole ki ayingire agende aleete abasibe baffe. Tugenda kuba tubawa information yonna tugenda kuba tubawa amawulire gonna aganaba gavudde munda era abaka ba parliament bano banaba bateereddwa era tugenda kubeera nga tubagamba. Nze Sweet Apple ku kamera sharing ayita munno sharing yita munno ate osobola okumakinga sure nti ofuna buli kimu kyonna ekigenda mu maaso. Road Mayor yakaja tena forma. Road Mayor yakatuka kati. Yenda. Yes, we do. What is shoe? Linda old. With the white.
Mwega chikabia we want this girl to get back abakatwegatako abatugobera bali ku the updates online page nze sweet app abali ku live mwebale nnyo okubeera nga mugoberera. Tuli wano ku Kigo. Kigo, abatamanyi Kigo ali ku boba oli busaabala okotunenga ng'agenda ku lw'Entebbe ate boba ova eri ewaffe ewandege ya Kaleero oyita ku express n'osalamu ekajjansi n'osigala ng'ojja eno. So Kigo eri ni between ekuba erigenda ebusaabala n'ekuba erigenda Entebbe wano ekajjansi. So embeera bwetyo bweri baganda bange, naye nga musobola okugenda mu maaso n'okubeera nga musembera ate musobola okubeera nga mwaniriza omubaka wammwe Honorable Ssegirinya Muhammad. Tulina essuubi ddene, tulina essuubi ddene nnyo kulaba nti olunaku olwaleero omubaka Honorable Ssegirinya Muhammad n'omubaka Allan Ssewanyana bagenda kubeera nga bateebwa. Omulodi wa Kampala Elias Lukwago akakasizza nti ssemateeka lwakkiriza nti omulamuzi n'akola court order oba ekiwandiiko ekiragira so mu mbeera eyo oba oteekeddwa okubeera nga okola ki oba oteekeddwa okubeera nga oteebwa. Njagala kubategeeza nti sofa ebintu bibadde bikyatambulira ddala bulungi nnyo omulundi guno ab'ebyokwerinda ate tebabadde ng'omulundi guli ogwasemberayo ogwasooka kubanga luli baatugoberanga eri ku Collins oba ku main road, naye olwaleero batukkiriza netumakinga sure ntukola ki netumakinga sure nti naffe ng'abantu tusobola okujja ate netubeera nga tusembera enjegoyego za gate eno eyingira mu Kigo prison. Ensonga endala abantu bangi nnyo era abo bootunuulidde newankubadde olaba nti ekizikiza kingi, naye abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo bamaze okubeera nga bakola ki nga batuuka. Nengera abantu okuva mu bitundu ebyenjawulo, tulaba abantu okuva mu departments ez'enjawulo bonna batuuse dda, abakulembeze mikwano gya Honorable Ssegirinya, abali mu entertainment bonna we bali wano okubeera nga waliwo ensobi yabadde ekoleddwa mu kiragiro ekita ababaka bano okubeera kakalu ka kooti nga atugambye nti omwaka babadde baguwandiise bubi ne babasaba ekiwandiiko bakizzeeyo e Masaka omulamuzi akitereeze ate baddemu bakikube mu nkuba eno ey'ekizungu kuba kibaddemu bwino ate bakomewo bakizze. Kati atutegeezezza nti beeyawudde mu lugendo awo ye n'asobola okubeera ng'atuuka wano alabe ki ekigenda mu maaso era akakasa nti n'abazizzaayo ekiwandiiko nabo bali mu kkubo. Tugezezzaako okwebuuza mu mateeka oba ekkomera teririna kkomo budde ki bwe balina okuta omusiba. Tugambye nti mu mateeka kasita oda efuluma oba bamutadde ku mukaaga ogw'ekiro oba ku mwenda ogw'okumakya tekiina ngeri nti amateeka go bwegatyo bwe googera, naye nga bo abawagizi b'abantu bano bongera okujjula mu kifo kino bwe lukya. Mpozzi ne maaso eri wowetera okujja ku kkomera ekigo
nawo tutuusewo ne tulaba nga waliwo abasirikale abawerako. Tetumanyi mbeera ki egenda kubaawo oluvannyuma nga abaleeta ekiwandiiko ky'ekkomera lino okutta ababaka bano batuuse. Embeera bwetyo bweri, boolaba wano abaninaanye beebo abazze okubeerawo ng'abajulizi ng'ababaka bano bateebwa, era bo bakiyita byafaayo kubanga bikolebwa, naye katulinde tulabe kyonna ekigenda okubaawo. Kadde kano katukomewo mu studio tugende mu maaso n'NTV akawungeezi. Abakatwegatako era abatugoberera mwena bali ku the updates online page mwebale nnyo okubeera nga mutugoberera, mwebale nnyo okubeera nga ensonga zino muzitambuza kannabwala, era mwebale nnyo mukindengero bagamba nti musharinge, mukomentinge, ate musobola okulaba nga musindikako obubaka naddala obuyozaayoza n'okubeera nga bukakasa okuteebwa kw'ababaka bano ababiri, Honorable Ssegirinya ne Honorable Allan Ssewanyana. Munamateeka Lord Mayor Elias Lukwago atukakasizza nti etteeka lirambika bulungi nnyo ky'omulamuzi kasita asindika court order waba tewakyali nsaleesale yonna, wabula waddembe okuteebwa essaawa yonna wobeera okukkiriza oba wobeera otuukidde wano ku kkomera. So etteeka terikugira, teri wabudde bwa nsaleesale, wabula etteeka liragira kuta muntu kasita court order etuuka essaawa zonna. Era ffe abamu situjaganya kiri awo kubanga amateeka go gabadde kusaidiya abaana baffe abaana Ssegirinya, naye embeera y'okuyigiriza kuteekawo mbeera ya pressure etaali etaagise yevuddemu okuteesa abana okuba kuteekawo mbeera ya pressure nakuba nti abalwadde Allan yali kumukugwantaana mulwadde ali buli kati okutuuka omuntu okutuuka ku poyinti efaananako nga tebamuwa bbeeyi ngakikwewoza. So n'ebirala nti bangi abakyalina okubeera abalumijjira mu kooti masho, abalala bali mu safe houses, abalala mu bifo ebitategereka. So tetuyinza kugaganya, naye bw'ofunayo omu bw'ojjeeyo kibanga bali ettake kati nti musisi yabakubye ebizimbe ne bigwa abantu baafudde, naye bw'obajjayo omu nga mulamu noga nti alhamdulillah Mukama Katonda yeebale, ekyo kyokka kye tugamba, naye tewali kujaganya. Yazanyo Lord Mayor, embeera bwekigere tukyali wano tukyalinze tulabe embeera bweri, era embeera ekyagenda mu maaso ezo zolabaawo zezimu ku mmotoka z'abannamawulire, media houses zonna media houses zonna zatuuse dda, media house zonna weziri, era nga tukakasa nti olunaku olwaleero ababaka bano tugenda genda nabo, era nga essaawa zonna Lord Mayor agenda kubeera nga ayingira ate ayongere okubeera nga atubuulira ki ekiri munda. Yes, nga bagamba nti ffe tetugenda kukkiriza kuva wano paka nga baganda ffe tubawadde oba kiki. Era nabagambye dda tuli lwedde okulwanagana n'omuntu yenna agezaako okulaba nti addemu okukwata Honorable Ssegirinya Ssewanyana. That is why deployment y'amaanyi abantu banyunuza mubalaba ate abantu tukyabakunga, tuddayo n'abantu baffe Ssegirinya Ssewanyana tuddeyo nabo. Bino batiisatiisa musima bagenda kujja n'odwoni ebakwafe gyetulinze oba kwetaaga tukwa masasi kale bajja gatukubira wano naye nga tetugenda kukkiriza kuddamu kukwata muntu nomu. So bannayuganda njagala okubategeeza bino ebintu byetulimu bya ddala, bino ebintu byetulimu baganda baffe basibye omwaka mulamba gumu kitundu tubadde tugenda mu myaka 2. So tetugenda we are not going to tolerate any nonsense. What we need our people, twetaaga abantu baffe kulaba nti abantu baffe kubanga odi kuti mazuba obata. In fact balibere batuwadde dde ne tuvaana eno kubanga bakimanyi bulungi babatuwadde kooti batadde ne bakyali waneeno batulinziza. So ffe tetugenda kuvaawo, tugenda kubeerawo paka nga babatuwadde. Ate nyo bajjukiza baganda baffe mamachete bakyali makomera, bamachete bakyaliyo, Ssegujja bakyaliyo. So nyo bategeeza ototi luna bakugwa
mwabadde balooza nti maa byawedde tebunakuggwa kuba twadde mu General Court Martial babongeddeyo nga paka mukaaga. So notono tunoddugusa paka nga batadde buli muntu atalina musango, buli muntu kubasiba ku byobufuzi. Tugenda kulwana paka bannamateeka weetuli, tugenda kuteekawo embeera yonna. Era njagala okwebaza President wange His Excellency Robert Sentamu Kyagulanyi, njagala okwebaza Legal Fraternity yonna, njagala okubaza Omulodi Elias Lukwago, njagala okubaza Segona, njagala okubaza Shemi Malende, buli muntu abadde mu kino ekintu njagala okubaza mwenna. Mwebale nnyo mubadde ate njagala obajukiza nti muganda waffe Council wa Mary munamateeka eyatufuddeko njagala bategeeza nti twasaliddwa nnyo. Twabagaba baganda bange nti bino ebintu bya ddala. Kati noza mukira bakasoma etakyalwa singa kati naye ali waneeno. So kati njaga buli muna Uganda ali eyo omanye nti luno olutolo tulimu lutolo akulaba nti tunula ensi yaffe Uganda ate nga tugenda kukikola kagwake ketonye nze James Mubisi kya biduduma basibya emyezi 8 mumanye ebyantukako byonna ne Katonda nanyamba nampa omukisa era nabagamba bana Uganda sigenda bali ya mulu kwenda dabo twanga bedu baga north mwono naze ni mukomera mwanfula kyendi so tugenda kulwana paka nga tula abantu tufunye obwenkanya tetugenda kuzikiza tetugenda kudda mabega tetugenda kupowa era mwenna bannabyabufuzi abenja unyo bategeeza tuyina task y'okulaba nti no tukozesa ebifo byaffe nga tunula ensi yaffe Uganda. Sikulya bigiji sikulya manchi simaya genda ko mu ane mundu simaya ngeze ko simaya ngeze ko momere kumuza birowoozo nedda batu wa task bana Uganda kuba kulembera mu lutabaalo nga tujjako na kyemalira era njaga okuba kulaba buli mukulembeze yenna joli manya nti task ya tulina kulaba nti tutuka 226 kwa mpulidde abantu bangi bagamba 226 mugenda kukola yoki tetugenda kudda mu kalulu paka nga tujje ku Musa Museveni kubanga yakaluke nyinyi akategeka tutina kulaba ntekawo mbeera twejjeko lijimu eno etufuze emyaka 4 ate nyago bategeeza ngaffe bana Uganda ngaffe bana mateeka ate ngaffe mu biru tugenda kulaba nti tulwana paka ngensi yaffe funyo bwenkanya teri kuzikiza. Okay, so abakatwegatako tugenda kusoka tuveeko katono nnyo ate era tujja kudda tubawe update endala naye nga mwebale kubeera nga mugoberera mwebale nnyo kubeera nga mwagala Ssegirinya Muhammad fans page. Mr Update sayo nagenda kudda era agenda kubeera nga atuwa update ez'enjawulo tongera okufollowinga tongera okusharinga ate abaka baffe nabo nga batuwa naye nga temwerabira ntuyina abantu bangi nnyo abakyali mu makomera era abeetaaga okulwanirira abaganda baffe bangi abayitibwa mu kooti y'amagye tulina 32 tulina abalala bali mu Tocha Chambers n'abalala abawambibwa nga Bobby Young muganda waffe tawa nga tetumanyi waki kiddako so embeera bwetyo bweri mwebale nnyo mwebale ddala we shall come back and we give you more update. Thank you so much for following us. I'm Sweetie Up.